Nibateri mumenya. Why yali unandikira weninga bali navayo na omwana ngamba yali afiride backstage ebe yali ayiringula bagero omuntu alenga fa Togomba anti Kusaasira oyo n'obudde budduka. My name is Catherine Kusaasira. Mama Kabina Nachi! Nachi! Omuchi! Museveni Nachi! Mama Kabina Nachi! Nachi! Akarulu kwa Musai Kaliwa. His Excellency Kwebaza. Olwokuba nti wampuula presidential advisor. Mukama wange neyanziza nnyo neyanzeege. Naye nyine nyiike ng'omuntu presidential advisor okubanga I can't access you. Ejibaita NRM. Nashimama. Mulinde omulembe gwa mubulijja. Muli tukubira. Tukubira. Muli tugamba. Kale wagenda kukuleta. His Excellency. Neyanze wanje. Omukaaga wakati awo. Kale Catherine. His Excellency. Wali mukaaga ne kama abantu bwe ekino kiwala kikaga mukireke. Oliwa mutawana. You are the man you're a sister. I love you so much. Kakati yamanyi akazanyo ka ssente tutandika okufuna ssente nga twagala kupangisa kusulako bulungi n'otuuka n'otambula apartments n'ozimalayo nga kati katwala amasimu gano seri y'essimu gy'otuukako nga zaawula nti kati okutte 14 naye nga 15 ne 15 tezikola ki kati nga tokyalina kipya kyokyasobola kukola ng'olina onnoonya ekirala ekiddako kakati mukana akazanyo ka ssente era mayinja ne Kusaasira zegundi ze zimu ze balimu ssente baazikola era balina bye bakozeeko tosanga nkomotoka ya Kusaasira ng'esise obukati busonga butono nnyo tebasobola kusula nga tebalidde ffe tukabira nti amafuta galinnye kati awo baasukkawo naye kati balina bye baagala okukola kyokutuuka kakati mu kaseera nga oyagala okutuuka kibala nti ojja sanga omuntu akola decision n'ogamba lwaki yakoze ekyo tubadde tulowooza ekitasobola kukikola lwansonga nti kati anoonya ekisobola okumujja sayidi y'omugono okumusaza katongo okudda sayidi zeeri kibala nti abamu bajja mu politics najjanga opposition ng'ayagala kuvaako wano addeko ewalala so kakati mu bulamu ebyo byonna bijja bbeerawo sibalala oba sibasiru nga mwe mwagala okukirowoozesa oba ffenna tuyina engeri gye tulabamu ebintu n'endowooza yaffe gweolina kyolaba ekikukkusa oli alaba ekyo tekimala alina okweyongera ate gweoyinza okulowooza kyalina kyamaanyi kubanga gwe tonnakola ki tonnakituukako bw'onaakituukako ojja kukimanya akazannyo kano ak'omusaala otandika ng'ogamba njagala ne bampa emitwalo 10 ne bagikuwayo omwezi gumu n'olaba nga n'ogamba kati bano bamanyiira bumanyiizi so kati akazannyo ka ssente kazibu nnyo however you should always be cautious ku step zokola ki zotekinga maybe n'okumatirako n'ogamba nti oba kale zino kazimale that is key point tuyige tweteekemu ng'abantu kiba kizibu tuli bantu banjawulo naye okukuta omusajja akali akavidiyo ke twatandise nakako ng'agamba omwana tobanga n'omulugube mulugube kintu kibi nnyo igogamba nti bwembeera munene alhamdulillah mungu kyampadde nze mulwa munnakyendoza ne ngamba nti wembanga nsobola okwaffordinga katiketi ak'obukadde 6 okugendako mu America mu mwaka omulundi gumu because omuntu ajja kubuuza Saymore ekikupakingisa emmotoka 3 mu compound charge ozivuga omulundi gumu ate nze buli wenda abagagga nga bafudde ebintu ne babireka abaana ne babyonoona mu lunaku olumu tubeena ebitumala osanga tujja kuba n'obulamu obulungi just bitumala olutambula